olunaku olwajjo twasobodde okubaate nga twayogedde ku mukulu Alimpa yakubye emmeeza. Abatabaddewo olunaku olwajjo mukulu Alimpa yakubye emmeeza. Ayina bannamawulire basobodde okubaate nga yalumbye omukulu Kasuku yavaayo n'emboozi ng'agamba nti omukulu Alimpa bwe yali agwa kabenje waliwo enkima gy'atambula nayo mboba mwajja emikisa Alimpa. Kati Alimpa mu busungu obw'amaanyi oyinza okugamba teyagwa kabenje ne weewuunya omuntu omulwadde okwogera ebigambo bino. Yagambye bw'ati Kasuku tujje. Kasuku nabo sibalinako ttabu banoonya mawulire kudda ojjukira baali baagwa. Ani akyawulira Kasuku amugambe ki? Nawulidde agamba musimanya nabadde n'enkima simanya enkima simanya mbu ne batuma omusaayi simanya nateesezza n'endugga simanya ndugga nampa akati simanya mbw akati biryawo tebitegeerekeka naye kati nze mutunuulira neŋŋaba bannaye Katonda ate emyaka n'abaza entengotengo nenga kadira bugusajja ogwo bannaye wallahi musirusiru n'abaana be bonna be bali bansonyiwe entengotengo kati kyekiri mu mutwe gw'oyo omusajja temuli magezi. Nze ensonga ya Kasuku ku myaka gy'alina okuddawo n'atandika okwogera ebigambo ng'ebyo ebitakwatagana nze mutunuulira butunuulizi n'enseka neŋŋamba nti Katonda atte emyaka n'abaza entengotengo. Ono ayogera yali mu kabenje abafiiramu abantu nga 3 naye n'amenyeka amagulu. We bagambira nti omulwadde alumye jiiko. Omukulu ono yavuddeyo olunaku olwajjo n'agamba nti omukulu gwe bayita Hassan Ndugga yalya ssente zaabwe era nga bagamba nti ssente baali mu kabenje. Hassan Ndugga alina ssente ze yasobola okuba ate nga ajja mu mmotoka ne ssente z'obuyambi mamafiina ze yabawa Hassan Ndugga yazirya. Bino byonna nga tuzzeeyo kati nnyo maneja wa Hassan Ndugga ye akakasa nti Alimpa yayinamu enkima emuwa amaanyi. Amazima amatuufu Kasuku bavuma wa bwereere era toyinza kugamba mbu nno kaali kabamweyana. Nze simanyi oba bannange abalala abaataasa baalaba naye amazima amatuufu nze akakima nakalaba neneebuuza akakima akatatya bantu nga tukasenda kuyisaawo bantu we kabuuka wekadda ku kisemiini era nawulidde Kasuku ng'abyogera konze Kasuku olinzi saani yabimugambye. Amazima akakima kaaliwo nene simanya kaali kaani nga katoototo bwe kati naye nga kali ku kisemiiti we kabuuka wekadde eno we kabuuka wekadde eri era oba na accident byo terinawo ekoseza nkima simanyi saagira wakona musaayi gwonna naye nga abantu bajjudde musaayi. Nze sibyawula nze nalaba akakima sibimanyi sibyawula. Kitegedde Alimpa ayina enkima era mu kabenje nti be baawona. Olunaku olwajjo Alimpa ali ku kitanda yavuddeyo n'agamba nti omukulu Hassan Ndugga akasente ze bamuweza obuyambi Hassan Ndugga sente zonna yazirya. Mu mboozi eno yennyini yabisookeramu omukulu bamuyita Abdul Mulaasi ng'agamba Hassan Ndugga yalya sente z'abalwadde ezaali mu mmotoka. Wulira Ndugga tumwebaze kyemwebaza ekintu kimu. Ndugga yafaayo yalwana ekintu kino kyonna okitegeera. Kakati oba ayina ssente ze yafunye nga ziri walala Ndugga nkugamba nga muganda wange omulwadde aba mulwadde ajja kuleetera ssente ezo azireete bw'aba ng'ayina endala kubanga nga woolaba abantu obeera ku mulwadde oluusi omulanga gujjeewuwo ne bagaka tukuweeze ssente okole ki omuyambe. Kakati waba ayina ssente z'alina nga maama wagambye nti waliwo ssente ze baabawa kuba saaliwo waliwo abiri omukyalo omu gwe sijjukira mbu yaleese wano oba abiri nga atambuza amafuta yafunye business. Kakati oli yasindise ku simu ye ssente omukyala n'agamba nti musindikidde ku simu ye. Kakati tugenze omukubira simu yagaanye okukola ki? Tusaba obuyambi okujjanjaba abantu. Okitegedde ekubya ssente. Hassan Ndugga asoose ku muyimbi agambye nti Abdul Mulaasi yagwadda talina kyayinza mugattako. Owulira nze mbadde njagala bino ebya kamera bye muleese tugende wali Alimpa yaŋŋamba Ndugga wanziba nveeyo nga ntegedde yali andabyeko kati nze nkati Abdul mbe naye buzibu ki ngenza okujja mu kisaawe nga yagwa namwegombako kuyimba
namwegombako kuntutumulanga naye akyeremeddwa ngenda mwegombako ki. Abudwe yavuddeyo n'agamba mbu Ndugga aleete embalirira. Yamanya okubalirira yakubanga ebisaawe ng'afuna miliyoni 10 olunaku lumu. Lwaki zaamulema okubalirira okwezimba? Abamusinga tebatandise ennaku zino okuyimba. Babanja za buyambi Hassan Ndugga. Hassan Ndugga tabadde na bigambo birungi eri Abdul Mulaasi wulira amusabye kolabo. Abudwe anoonya weyeekwata yagwa ekituufu yagwa. Anoonya mawulire anoonya weyeekwata. Abudwe oba oyagala kudda waggulu jangu nkuwe ennyimba oba onsaba kolabo ginsabe ne gwozadda kubira engoma n'ozina kati nze gye n'owakadongo kamu. Vaayo gye oteese nange. Okitegedde kati wano Alimpa we yagambidde olunaku lwajjo nti Hassan Ndugga akasente lwaki tokaleeta. Tali wange kubanga yantaasa nantaasiza ddala kubeera singa tebaali bo twali tetugenda kuwona. Era mbeebaza ne mbeebaliza ddala ebbanga. Nate kiruma kale yatufudde ate abaana abato ku busonga bw'essente ezo. Era bwe ziba nga ssente zimukyankalanya Mama Fina agenda kujja wano olwaleero. Okitegedde Hassan Ndugga ng'alina bannamawulire agamba nti Alimpa ayinza okuba kalifoomu Musaasira ayinza okuba yamutawaanya. Nze nabagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kuba weekyatika baddamu ne bakyokya ne kikola naye bw'obeera epipa bw'oyatika oyatika lumu. Kati omuntu yenna alina obwonge essaawa zino Alimpa nyinza obutamunenya kuba kalifoomu oyo mubi baamulongosa kalifoomu awunza alwawo okuggwa ku bantu okitegeera. Kati ate n'Alimpa engeri gy'ali mu ddwaliro alina famire ennaku kyenyinza obagamba kuba ku baganda ba Alimpa wadde eriyo abagagga besimanyi naye be nalabako banaku okusinza ku mukazi we bye yasooka okwogera nga yakajja bye byandaga nti bano banaku okitegedde. Omukazi we yajja yagamba mu kifo ky'okunneebaza yagamba balabika baaluutinze ne ssente ze naye nga teyabuuza bbanga yabadde ne ssente oba teyabadde nazo. Ompulira kyenva mbagamba nti mugende emmotoka gye yagudde nze mu kununulayo abalwadde sajjayo bintu munoonye ebyasigaddeyo oba ye wabadde ssente sikola ki simanyi ontegeera. Nenzijja omulala omuvubuka yali ayagala kulwana abannamawulire abaaliwo mwakiraba yali ayagala kulwana ne mugamba nja kukukuba sooka owe bannamawulire ekitiibwa ne mugamba bano bonyooma be baalanze. Ensonga ziwulidde Hassan Ndugga gwe banenya yasobola okuba ate nga abayamba ku ssaawa 7 ogw'ekiro mu kabenje ako omulire bannaabwe abaafa. Hassan kati Alimpa agamba ndowooza ye yali asinga kwagala ssente. Hassan Ndugga abadde mukaawu nnyo bagambira nti abantu tebayambika. Mbabuuze ekibuuzo ku ssente n'omulwadde baali baagala ki? Kubanga nze mu kuyamba omulwadde nali sobola kutunuulira ssente nali ntunuulira bulamu bwa Alimpa natunuulira obulamu bwa Grace eyali mu kkoma nentunuulira obulamu bw'oli Kabuye nentunuulira abalala besimanyi nentunula Gafaya nga bonna bafa nali sobola kutunuulira saawa eyo kunoonya nsawo erimu ssente. Gwe buuza Alimpa kuba Alimpa mu bonna be twajjayo yali ategeera era yaŋŋamba nga wano wannuma munkwate bulungi waliwo eyamukwata mu nsawo ontegedde. Nabapakira mu mmotoka amafuta nagagula kiro okugenda e Mulago nenzija nga nvuga natuuka e Mulago nze na spending emitwala bwe baba baagala nzirayo ku ddwaliro nenva kimu ku bye bantuma. Ompulira ezange manager ze yali ansasudde nga nva okuyimba na spending emitwala meka nagulako amafuta bwe natuukayo ne baŋŋamba gula eddagala ly'abantu bano lye tugenda osooka obbakuba saagulira Alimpa yekka kabeera Gafaya nagulira bonna. Ompulira nembeera ne bounce oyo nga tutoba ffekka okitegeera. Bwe namala obbigula enkeera nga mumaze okujja abalwadde baasooka ne bansaba eddagala lya muganda wala Gafaya nga lyakumulongoosa ebintu bye baasaba nga biri 3 mwegi. Kitegedde kwatako obukwasi ensonga zeezo Alimpa famire ya Alimpa egamba nti Hassan Ndugga yabba ssente z'obuyambi ze babawa. Hassan Ndugga yennyonnyolako bw'ati wulira bw'agamba. Mbabuuze ekibuuzo ku ssente n'omulwadde baali baagala ki? Kubanga nze mukati Alimpa bagamba nti Ndugga alabika yatwala ssente zange mubuuze Mama Fina yagenda okujja ng'eddagala lye bamukubye amanyi gye liva oba yalinayo ka kiriniki mwe tujja omanye entegeera yaffe eyawo. Gafaya ne bw'aba mujulizi bw'aba asobola okwogera mujulizi namugamba Lagafaya ogenda ngenda ne mu waleti yo nasanzemu ebintu 2 nasanzemu emitwalo 5 ensangamu n'endaga muntu ne mugamba Lagafaya ssente ezo naziggyeko nenzongera ku ze babadde batusaba wano nenzikozesa. Ompulira bulungi lwaki namwanjulira nga nandibadde nsirika mu bayimbi bonna abaali mu mmoroka eyo mu bantu bonna Lagafaya namusangamu emitwalo emeka endala lasita yazijja ku mukazi oyo yali alongoosa muganda we. Bwe nakeera enkya nga bano bamaze okujja bannamawulire abantu ne batandika okujja mba nkyaga nkyanoonya eddagala lya muganda wa Lagafaya nakwata emitwalo eki neŋŋamba Sophie nina emitwalo 5 mu nsawo nali nzitereseza amafuta emmotoka yange bagyoleza emitwalo 5 bamanyi gye zaava okulongoosa omusayi gwonna nakati ekyawunya naye nakwata emitwalo 5 egyali gisigaddemu. Owulira ensonga awo nno olabira abantu nga tebakyayamba
akabenje baali bakafiiriddemu eyabayamba bagamba yabatwalako ssente ndowooza ekisinga bwali badde bulamu naye famire ya Alimpa yo Hassan Ndugga akyabyogera bibino. Alimpa yali tategeera yazisasula atya yaziwaani maama we yajja ssaawa mmeka anti gwe wulira statement mu ddwaliro nasulayo nze n'ono era mbagambye ze ssente ze nafulumya nazifulumya kiro mpaka bwe baatuukira enkeera maama wa Alimpa mumubuuze yatuuka ssaawa mmeka okujja ne ssente ezo kuba nze nagenda okuva mu ddwaliro nga sirabye ku maama wa Alimpa buuza bannamawulire nava ku ddwaliro ssaawa mmeka zaali mu mwenda maama wa Alimpa yatuuka ssaawa mmeka maama wa Lagafaya ku ssimu gye nasooka okukuba gwe nakwasa naŋŋamba nze maama waabwe ne muto we yegundi ne mugamba dduka nave mulago nga simulabyeko ompulira basisita balagafaayo basengawo basisita bwe yajja gwe nasooka okugamba nti tunoonya ssente za ddagala n'abula namunoonyanga bannamule mulaba nga mbanoonya sibalaba okitegedde kati Alimpa nze sigenda kulemesa bye boogera wabula nze mmanyi nti ku bye nakola njagala abaasiima bajja kusiima naye bwebanga famire ya Alimpa ekyo kyerina okusasula Ndugga kitegeeza bo kakodyo kaali kakumenyeka banoonye ssente mu bantu okitegedde kaali kakodyo Hassan Ndugga wuunazeemu na Abdul Mulaasi kuba Abdul Mulaasi yasooka obisajjula mb'omukulu ate aleete embalirira ne baba yazirya yabataasiza obulamu lwaki nabadde ŋŋaanyi nze mu nsi wano mmanyi abayimbi tetutegeera ekituufu tetutegeera yenswa lwaki nawulidde nnyo Abdul Mulaasi ng'abyogera ku mikutu ne simwanikula nga mmanyi anoonya mawulire omanyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka okitegedde nabadde ŋŋaanyi omwanikula naye lwaki nsazeewo kuba munoonyeza bangi nga ndaba kisusse nze saalaba ku maama wa Alimpa saalaba ku maama wa Lagafaya omukyala gwe nalabako nga maama yali maama wa Grace ompulira wabula nalaba baganda ba Alimpa era bwe bamala okukwata essente mama Fiina ng'azireese era nange yali tandabye yazikwasa omuwala oba bamuyita mama wa Alimpa omuto ompulira omuwala oyo baba malumukwasa ssente mama Fiina afuluma aba agenda okuva we yazimukwasa kyenva mugamba maama oyambye bano ni waliwo n'abatamanyiddwa abali munda n'agamba kwata akakadde kano mutandikiraawo njagala okubabuuza njagala bwe mba mwagala musobola okuddayo gye nagulanga eddagala okitegedde omulwadde yatabuse olunaku lwajjo Alimpa oyinza okugamba yawona naye amagulu gamenyeka ndowooza batandike n'omutwala mbivulu ku baali bamubuukinga yagamba Ndugga yeewaana nti yamuyamba nze singa okunyiiza siina nnyo wabula ekintu ekisinga okunyiiza kwe kuyamba ate neweewaana ekintu ekyo si kirungi yes wali oyambyeko oyamba bakuwaane waliwo bayibuli wegambira nti guno bwe gugaba guno tegutunulayo yes waliwo ensonga owulira gwe bataasisa obulamu byayogera ensonga ezo Alimpa omukulu Ndugga bagamba akakadde mama Fiina ke yakuwa wakalya ogamba otya ne mugamba ssente zino zikukuume wadde ye ku mawulire ku internet nalabye agamba yatuwa obusente butono erinze saali banka era saali na baana bange awo nti be nali nzijanjaba baali baabwe okitegedde nenkwata emitwalo 10 nenjimulekera mu ddwaliro naye njimulekera ye obwongo bwali bumulaga nti bwe bampa akakadde kano ngenda kukwata emitwalo 3 njiwe ono ngende wali njiwooli njiwoono nga tebamanyi biki obwedda bye twetaaga wano tebamanyi naddagala lyenguze lyammekeera lyetaagisaaki okitegedde nenvaawo nenvuga emmotoka neŋŋenda ontegeera baganda balagafaya kyemanya Alimpa kye bagamba mbu Ndugga alabika yatubba ndowooza muganda waabwe bwe nabalumba ne ŋŋamba Sophie munoonya kujja Grace mu mochari munoonya kujja Yohani obiwulira awe bagambira nti abantu tebayambika babasanga akabenje ke mwawulira dde kabusa Hassan Ndugga yabataasa bagamba nti ssente Alimpa yalina ekivulu kyali avaako ssente zaali nnyingi ne zino mama Fiina ze yamuwa Hassan Ndugga wuuna akyabagamba bino byenjogera nze siri katonda nze ndi musajja musamize mama wa Alimpa bw'aba byayogera abikakasa amanye nti nze gwakonjera ndi mwana nga gwazaala otegedde bwe mba nayamba mutabani we ategere nti gwe nayamba tannava mu ddwaliro tamanyi biddako kuba ne ze bakayanira size zigenda omuwonya era mama Fiina akyateekamu otegedde mama wa Alimpa abeere bubeezi muntu mukulu aleke kuwuliriza bigambo by'abayimbi kuba abamuwa ebigambo ebyo nze manyi babimuwa naye tebaaliyo mwalabako Abdul Mulaasi mu ddwaliro kuba ye yakulembedde kino mwamulabako emmoroka ezaayita ku bantu abo gundi yayitawo
ono kireva je yayitawo era n'okudda okunona manager wange bamala mukubira nti owaayi bemuyiseeko bayimbi lwaki yabayitako nze lwaki saayitawo no kati obusiru bwa famire bwe buno nze bwe nagamba nti buli muntu ajja akuba essimu agamba njagala Alimpa ne mbagamba bwe mba muyamba Alimpa muyambe n'abaana abaliyo kuba obizibu babifuna ku lwa Alimpa ontegedde lwaki buli omwafu kasinga kuoli bano si baana kati ndowooza bo balabanga agambye nti temuddamu kuyamba ani naye nga kye nali njogera kyali kiyamba nti muyambe bonna si kubuyamba atya omu nagamba Sophie ne mugamba bakwateko ssente ezo ne bagaana era bwe baagaana ne ntambula ne mbaviira okitegedde kati bwe mba nabaviira baali bazemu okusinkana bukyanveemulamu okiwulidde ebimu ku ebyo abantu kyova olaba abantu tebayamba Hassan Ndugga yabataasa akabenje dekabusa bamwogeredde ebyo aha maama wa Alimpa yagambye bw'ati nti ebyogerwa byonna byogerwa abaana b'abantu ate ebigambo tetujja bisalako buli omu alina okwogera ekimujjidde mu bwongo bwe kuba gwe boogerako amanyikiddwa ensi yonna bakimanyi buli ekyogerwa kirina omutuukako era ensi yonna n'ekimanya kijja kukola buli omu ayinoonya waayitira kati abatunda amawulire ge batunda bagatunda basi kanzije kati ninnyo ompe endowooza yo ku nsonga z'oyo